Nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force atolowooza tabuuse mu ggwanga oluvannyuma lwa committee members okumusamoninga ng'alina okuba nga atendinga leero meeting. Nkutegeeza oli ku Yugi Updates TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Gwagala otweyungako nagambye dda kira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ddala bulungi nnyo mukwano gwange. Abali emitala w'amayanja baanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Jjukira wiiki ewedde ku lunaku olwokutaano Parliamentary Committee yatuula ng'ekoowodde Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force ssaako ne Office Minister of Defence okusobola okujja okunnyonnyola ssaako n'okusoyasoya akajojijoji w'ebibuuzo Gen. Muhoozi Kainerugaba ku posti z'akola ku mukutu gwe ogwa Twitter ezisannyalaza eggwanga ezitadde eggwanga ku bunkenke ssaako n'okweraliikiriza amawanga ag'ebunaayira. Gen. Muhoozi Kainerugaba tujjukira bulungi teyalabikako mu kkooti olunaku olwo, era ku lunaku olwo balina okuba nga basoma defensive proposal ekwatagana ku bya security. Teyasomebwa era ba members bafuluma bufulumi ne baleka meeting awo olw'ensonga nti bababuuza Gen. Muhoozi Kainerugaba nga talabikako ne bagamba nti yadde alipresentingiddwa deputy we of which chairman n'agamba tekijja kukola kubanga ebibuuzo beetaaga okubuuza beetaaga kubuuza Gen. Muhoozi Kainerugaba yennyini nnyini. Kati olunaku olwaleero komiti yali esazeewo okukoola Gen. Muhoozi Kainerugaba aleetebwe olunaku olwaleero ku Monday ng'ennaku z'omwezi 2 alabikireko mu Parliamentary Committee. Weewaawo newankubadde komiti tesobodde kutuula olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force yabadde yafulumye eggwanga nga yagenze kusisinkana President Donald Trump eri ku mukolo gwe nekitasobozesa meeting kubanga egenda mu maaso newankubadde baadde bamuyise ng'akimanyi bulungi leero waalina okuba nga apiyaringa mu committee meeting okusobola okuddamu kajojijoji w'ebibuuzo ssaako n'okunnyonnyola engeri gye yabakyoboolamu. Jjukira yabagamba nti nno bano bali crown ate era baakazanyiikirizi tebasobola kubanga bamukoowoola niye n'alabikako mu maaso gaabwe n'abagamba okuggyako genda bugenzi mbakwate bonna bonna mbasibe. Ebyo byonna abadde alina obiddamu olunaku olwaleero oluvannyuma lwa kuwulira committee members okuwulira nti Gen. Muhoozi Kainerugaba yafulumyemu yagenze mu ggwanga erya US. Kitegeerekese nti officers okuva mu Defensive Ministry bavuddeyo ne bawandiika ebbankaluwa nga bagiwandiikira Parliamentary Committee nga babategeeza nga batagenda sobola kukiika lunaku olwaleero olwa Monday ng'ennaku z'omwezi 2 olw'ensonga nti nno bagenze ku State House kukiika weekly meetings eri ku State House Entebbe era ne basaba nti meeting ekolebwe ku lunaku olwokubiri gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Kitegeeza meeting eyo tesobodde kutuula olw'ensonga Gen. Muhoozi Kainerugaba yafulumyemu gwe balina okubuuza kajojijoji w'ebibuuzo nga ye CDF Chief of Defence Force omukulu abadde alina okwanukula ebibuuzo nga baagala ayanukula ebibuuzo ebikwatagana ne ku posts zagenda maaso n'okulwaitinga ku mukutu gwe ogwa Twitter gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati meeting tesobodde kutuula esazeewo nti meeting etuula olunaku olwokubiri. Tetumanyi oba Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force anaaba akomyewo mu ggwanga nga bwe kigambiddwa nti yafulumyemu kugenda kukiika ku mukolo ogwa mukwano gwe Donald Trump. Newankubadde ebiyitingana ku social media biraga nti no Gen. Muhoozi Kainerugaba yasazeewo kudduka mu ggwanga yeebalame meeting egenda okuba nga etuubwa yeebalame kajojijoji w'ebibuuzo ayinza okuba nga amubuuzibwa mu committee meeting mu Parliamentary Committee olw'ensonga ye z'amanyi obulungi n'emisango by'azzizza ssaako n'ebigambo babadde ajja ayogera ng'awooninga abakulu mu Parliamentary Committee.
nkutegeeza nti nno obadde muwuliriza mulungi nnyo era nga bibali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Wabula kubiriza gwe ayagala otweyungako okkirira wansi okwone ku kigambo subscribe ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako. Nyongera mu maaso n'okukubiriza mu abaagala otweyungako kubanga mulangira wamu naffe ennamba ya WhatsApp eri awo eri mu kigambo ekimyufu gye muba mutukontakitingako mujja kuba nga mutufuna ddala bulungi nnyo mukwano ge. Mbaagala nnyo mweraba.